Mwatano mwomu abaliko obulemu be baatula ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu mu mwaka 2019 okwetooloola eggwanga lyonna. Mu bano mwe tugenda okutwalira Husna Kukundakwe ow'emyaka 12 gyokka eyasukkulumye ku banne mu ssomero lya Sir Apollo Kaggwa Primary School wano e Mengo mu kutuula ebigezo by'omwaka ogwo guwedde. Abayizi 150 be baatuula ebigezo mu ssomero lino era nga ye yakonoddeyo obubonero buna mu masomo ana ge yakola. We have different categories of disabilities. I have chosen 3 that seem to have the greatest impact on the learners: the blind, the dyslexics and the deaf. Omwana ono yazaalibwa ng'omukono ogwa ddyo gwa kitundu era nga kino kyamuwaliriza okuyiga okukozesa omukono ogwa kkono kubanga gwe yalina gwokka. N'akula kama n'amutuwa n'abeera mwana mugezi. For sure she's mwana wa njawulo ku baana abalala, naye nze ng'omuzadde of course ng'abazadde ffe twasooka ne tutya embeera gye yazaalibwamu naye twamala ne tukiraba nti naye mwana ng'abaana ate teyatulaga nti waliwo ekyenjawulo ekiriwo, naffe ne tumukuza bulungi ng'omwana ng'abalala ne tutamukwata aba nti mwana aliko obulemu oba ki. Kyokka wadde alina omukono gumu, omwana ono mugezi bya nsusso era nnyina Hashima Batamuliza atubuulidde ku muwala we ekimusobozesezza okukola obulungi ebigezo bye. Mu butuufu omwaka oguwedde gwali muzibu nnyo nga bwe mukiwulira, naye neebaza okusooka kwa byonna omwana kubanga teyantenguwako. Namuza okusanga ekiro ssaawa 10 zuuka weetegeke ng'alina okukeera ku makya atraininge swimming nga atandika okuga saa 11:30 amalirize asobole okujja wano ku ssomero kubanga kilasi zitandika saa 12. Husna yeebazizza nnyo bakadde be olw'okumuwa omukisa okusoma newankubadde ng'aliko obulemu. She really encouraged me, like I would wake up very early, and also my dad encouraged me to continue to put in more effort than I could think I would ever put in. And my advice to everyone out there, that all kids with disabilities, that you have to believe in yourself that you can do this or that, because if you don't believe in yourself, of course you won't manage to do it. But then if you believe in yourself and put more courage into yourself that you can do it, with support from your parents, you can do what you want. Nabo baba baana toddawo n'ogamba mbu kubanga omwana nga aliko obulemu tagenda kusobola kukola kino, tagenda kusobola kukola kino. Asobola bw'oba omuwagidde ng'omusapootinze asobola. Mu kwogerako n'abakulu b'essomero lino era Sir Apollo Kaggwa Primary School batubuulidde nti bamubaddemu n'essuubi ddene ddala era nga babadde basuubira obubonero bwe yafunye. Abadde omwana kwaba abeeyisa obulungi ate abawulize. Nsuubira okukola ennyo n'empisa ze byamusobozesezza okubeera ng'afuna aggregate 4 mu PLE wa 2019. Omwana ono takoma ku bya mu kibiina byokka wabula n'okuwuga yeekansa era ng'akiikiridde eggwanga lino erya Uganda mu mpaka ez'enjawulo ate n'awangula mu nsi ez'enjawulo. Okusoma obulungi, Husna okuwuga, okukiikirira Uganda. Kusooka neebaza omwami wange mukulu Ahmed Biramahire, ali very supportive mu kino. Tukwasaganya nakola kino nenkola kino, twala Husna nja kutwala abaana abalala. Government etukwatirako nayo mpola mpola, naye lwakuba tusaba eyongero tukwatirako kubanga tetwemalirira ffe nga ffe. Oluusi abantu sekinomu baba tebalina ate ne tuddukira mu government tusaba eyongero tuyamba. Gavumenti n'ebitongole ebyenjawulo bulijjo bakubiriza abazadde okusomesa abaana baabwe wadde nga baliko obulemu era nga musango obutawerera mwana aliko obulemu wano mu Uganda. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, ageesigika.